Speaker Rebecca Kadaga atandise okutwala Nnalungi wa Africa mu masomero ag'enjawulo okuzzamu abayizi ab'obuwala essuubi n'okubagazisa okusoma. Asookedde ku ssomero lya St. Michael International e Wakiso nga batookeddeyo mu nnyonyi. Baniriziddwa amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Betty Naluyima n'abaddukanya essomero lino nga bali wamu n'abayizi. Speaker Kadaga mu kwogera kwe akubiriza abasomesa okwongera amaanyi mu masomo g'ebyennimi kuba kizuuse nti bannayuganda basanga obuzibu mu by'empuliziganya naddala nga bagenza okukolera mu mawanga g'ebweru. So I invite you to study Chinese, to study French, to study German, to study Arabic, to study Russian. You become more international. Ono ategeeza nga bwe basazeewo okutambula ne Queen Nakyo okusobola okuzzaamu abaana ab'obuwala essuubi. She's a shining example of remaining in school and competing in school. So I brought her so that she can speak to you and motivate you. Yabe Nakyo awadde abayizi amagezi okwekkiririzaamu okwagala ebitone byabwe n'okwagala okusoma. Njagala okwebazaako ensiso Right Honorable Speaker olwa busy schedule gy'alina nti asobodde okunta mu that fixed program najja. Abayizi basabiddwa okukulembeza nga Katonda n'okufaayo ku misomo gyabwe kibasobozesa okuwangula mu kusoma olwo lwe banaafuuka ab'omugaso mu nsi. Byogeddwa Dr. Muhammad Mpeza Mihigo amyuka akulira Kampala University bw'abadde omugenyi omukulu ku mukolo ab'essomero lya Emirates College Nkowe kwe bajaguliza olw'abayizi ba siniya ey'okuna okuyitira waggulu ebigezo byabwe. Maapu yo Allah subhanahu wa ta'ala yakirina. Gwe ky'olina okukola kuteekamu maanyi. Wechora nti lusozi, it is very what? Can I hear it? It is very possible. To do what? To pass, to succeed. Okusinziira kwatwala ebyensoma mu ssomero lino Ssengoba Kayiira batuza abaana 9 nga abayizi 21 bayitira mu ddaala erisooka era ng'omuyizi Sarah Nabwami ye yasinga n'obubonero 19 Sebufu Anwar ne Lumu Usaama ne baddirira n'abalala nga tewali muyizi yenna yagwamu. Twebaza nnyo Allah olw'ekyengero ekyo kuba ebibuuzo wakati mu kuba nti eby'omwaka guno amasomero gonna gabitendereza okuba nti byali si byangu naye ate ffe twasobodde okufuna ekyengera bwe kityo n'obwekyo twebaliza Allah. Akulira essomero lino Abdulrahman Ziraba ne Director Sheikh Murshid Bowembo basimye abayizi abasinga bannaabwe n'ensimbi enkalu nga baweereddwa ne Sseddume w'ente gye basaze ne bagyokya emikyomo. Abazadde baffe beebaza okubeera nti musomesezza abaana kubanga okusomesa si kintu kya muzannyo. Nafunye aggregate 19 era nga neebaza Allah olw'okunsobozesa okukola bwentyo. Environment eri conducive omwana wabeera wasoma bulungi. Nga naffe twasobodde okufuna first grades nga nze ayogera nafunye points 25.